Enkya ya leero abatuuze abawangalira ku kyalo Mbaligasel Ettamu mu munisipaali y'Emityana bakedde kuva mu mbeera ne beekalakaasa lw'amasannyalaze butabaako mu kitundu kyabwe. Bano ababadde abakambwe bakutte emisanvu ne bagiteeka mu luguudo oluyita mu kitundu kyabwe ekisannyalaze eby'entambula ku luguudo luno. Bagamba bakooye embeera gye bayitamu olw'amasannyalaze ag'omu kitundu kyabwe agatabeerako ekizingamiza emirimu gyabwe. Bategeezeza nga bwe bafiiriddwa ensimbi olutatadde olw'embeera eno kyokka nga ne bwe beekubira enduulu tebayambibwa. Ziri saaluuni, obutunda, abantu era kati abalina firiji bonna tebakolaki tebakyakora oba owulira zizo saaluuni zonna nzigale zizo wali nzigale abantu tebakya wiikisi ssatu kati weebuuza oba olira ku masannyalaze ngo bizinesi genda y'amasannyalaze oba ogenda kulya abaana bo oba obaliisa ki. Wakati mu kwekalakaasa poliisi okuva Emityana etuuse era balabiddwako nga badduka mizibu. Eno etandise okuzikiriza omuliro sako n'okujja emisanvu egibadde giteereddwa mu kkubo. Waliwo n'abakwatiddwa. Bwe twafunye information eno abasirikale baffe ne basitukiramu okulaba nti embeera etereera ate tewabaawo bintu byonooneka oba bafiirwa bulamu, nga tukubiriza abantu waba nga balina ensonga gye baagala okutereeza oba okutegeeza bagikole mu bulambulukufu bagoberere amateeka. Ky'ekitongole ky'Umeme tetusobodde kukifuna olw'okuba amasimu agamanyiddwa ne gatakwatibwa. Bwe tuviiridde mu kitundu ng'embeera ezze mu nteeko.